omusawo n'agamba agenda kugaggawaza nga ye kenyini avuga boodo baggaali n'ogenda omusawo n'agamba nti ngenda kuwa ebyobugagga ng'atalina mutabani gwatuna ebiddagala emanyi ennyumba asooka we mutabani we yatanawo kati ezaawe esikiziganya kukola kati eddoboozi lyo lyakyuka lityofaanana lityo ng'oyimba bwabwiti wenyimba bwiti wenyimba akayimba akagamba baaliwa nkayimba ne mukyakyo bakusaza oteredde bakusaza okoledde bakusaza onyidde bakusaza oteredde kuba ako sika sitaani ako kebaza Nyamula, Chameleon, Asabidde, because we come so far away. Oh gosh, yeah. They don't know about the foundation. Yeah, the foundation. The body will be intimidation. Intimidation. Babu sazo kulite. Babu sazo telite. Babu sazo nyite. Mariwa, wanokuya. Wanokuba munani. Now, a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her life on physicians and could not be healed by any. She came from behind and touched Jesus' garment. Immediately after, her flow stopped. And Jesus said, "Who touched me?" Peter and those with him said, "Master, the multitude throng and press you, and you say, 'Who touched me?'" Omukyala yera tuluka omusaayi emyaka 12 ng'amaze obudde bwe atambula mu basawo omujjanjabe. Bwe yalaba Jesus n'asembera n'akwata ku lugoye lwe. Bwe yakwata ku lugoye lwa Jesus yaseeka n'abuuza, "Ani ankutteko?" Wabula omukyala olwakwata ku Jesus omusaayi ogwali gumutulukuku gwali gumuwonyamuza emyaka 12 gwawonerawo. So Peter n'agamba Jesus nti, "Owaaye, bw'amaanyi g'olina ag'ensusso okyabuuza ani akutte ku lugoye lwange?" So bakwano bange, ekyo kitegeeza nti obulamu bwo ng'olemereddwa weekwatirwa Katonda olwansonga ayina ebyenjawulo ffenna byasobola tugemulira n'otuwonya. Awonya n'endwadde eziremye abasawo bangi nnyo. Ekyokulabirako ne COVID n'omulaba nsonga w'abantu singa ensi yonna kyoyikwata Katonda tugulumiza tasobola kusobalirwako. Waddayo okusoma nsoma ssebo okola ki? Osoma masters gwawagamba wasooka kunoonya ssente ate era abantu abamu bw'asomera nayo n'anoonya ssente. Kati ze nasooka nekifuula bwe nesooka kunoonya ssente ate nezere nsooka. Anyway, ndi ku University ya Cavendish University nsoma international relations and diplomacy. omanyi okusaba? osobola okusabira abantu esaala? Yes please. tusabe nekikabiri Tuwobuke tusabe. Ayi Mukama Katonda ow'obuyinza, tuzze mu maaso ga Katonda ku lwaleero okugulumiza n'okutenda erinnya lyo n'ekitiibwa kyo. Ayi Mukama, nsooka okusabira abakosefu, nsabira eggwanga lyaffe, nsabira bakwano bange, nsabira abato n'abakadde n'abakulu,
nsabira n'abali obulumi abali ku bitanda, nsabira bayimbi bannange, nsabira famire yange ne famire zaffe ffenna abali wano essaawa zino abatwala ku TV. Mukama twongere amaanyi, twongere obuvumu, twongere okutegeera erinnya lyo. Mukama twongere amagezi, nsaba mu kitabo ya Yesu Kristo nga waffe. Big eye, thank you Chameleon's manager okunyambako Chameleon najja. Ebigambo by'oyogedde ensi n'ensi tebyerabira. Webale nnyo weddala. Nsaba male then tusinzeeyo dakika nga 10. Kyosaba kyonna. Kasabe tukulire Katonda engalo ez'amaanyi. Ekyandikibwa Chameleon kyasomye, Dr. Chameleon kyasomye, sorry buze dakiika ntono munansonyiwa obudde mbusize naye mbusize bulungi. Omwana omu yajja gyendi yansanga ku Serena n'aŋŋamba ti pasita ngenda kusaba amatambula mwenna mutuuleko, n'aŋŋamba pasita nsabayo eddakiika emu. Nenziruka nnyo ne mugamba papa n'aŋŋamba eddakiika eki kati olwo ntandise enjiri bwemba ku NBS ngenda kwali ku Pastor Wilson Bugembe Facebook ne YouTube gyegyokumalira ne mu eddakiika emu naye ekigambo kye yaŋŋamba namaliza mu eddakiika 3. Yagamba pastor, best friend wange yafiiriddwa boyfriend we. Boyfriend bamukubye amasasi ne bamuziika, naye boyfriend we akyajja ne basisinkana ne banyumya. But the ghost of the boyfriend still comes to her and they meet and converse. Dr. Chameleon njogera Katonda nda. Honestly speaking before the Lord. Ne baleeta omuwala. They brought the girls to me. Nagamba ya twamuziika. To say yes, we buried the boyfriend. Naye nze akyajja. But my boyfriend still comes to me. Ajja n'azuukusa ekiro. Comes and wakes me up at night. Ajja ng'alya lanchi. He comes when we are having lunch. Abalala tebamulaba nze mulaba. Others don't see him, but I get to see him. Ne mugamba tumusabire agende. And I told her, let us pray for you and he leaves. Togoba boyfriend wange. Say, no, please don't chase away my boyfriend. Ng'omufu gwe baaziika. The dead that they had buried akyajja ne banyumya. still appears to her and even hold the jars. Kati ekintu bwe kityo. Now to that kind of thing, ddwaliro ki erikiwanya? which kind of hospital will be able to heal it? Ekintu bwe kityo. That kind of thing. There is no gun that can shoot Satan. Teri mundu asobola kuba sitaani sasi. Ekyandikibwa Dr. kyasomye. The scripture that Doctor read for us. Omukyala ono yalwala emyaka 12. This lady fell sick for 12 years. Bayibuli egamba. The Bible says ti sente ze zonna all her money ne ziggwera mu basawo was wasted among his physicians. naye era teyawona. But she wasn't till at the end of it all. N'ayogera bw'ati. And this is what she said. N'agamba bwe Yesu anaayitawo As Jesus is passing by, ne bwe siimulabe even if I don't get to see him, kuba mmanyi ali bize because I know how busy he is, n'enkwata mukwasi ku lugoye and lwe I just get to touch the hem of his nja garment, kuwona. I will be healed. Ebyalema abasawo, What the physicians fail to do, ebyalema abalogo, what the witch doctors fail to do, Katonda abisobola. Jesus is able to do that. Some things are just spiritual. Ebintu ebimu bibeera bya mwoyo. Omwana omuwala yajja There is a certain girl who came by, n'anyirira. looking so good, Ate bw'oba okyanoonya otula n'ogamba wow. and as you're still single, you still rock around. Yapaakinga akamotoka wali kaali ka bbulu RAV4. She parked a RAV4 in the parking lot. N'ayingira ne mugamba hayi n'atanyegaze pasita wawala. I told her hi and she didn't reply as a pastor. Bwe yayingira munda When she entered church, ne nnyingira munda nga simulaba. I entered around to look for her and I couldn't find her. Ngenda owulira akabizi akakaabira mu butebe. Nigamba ate omubizi bwayingiddemu. Then I had a pig grunting from one of Kumbe the seats. omuwala Yes, the girl yakaaba. was the one crying and sobbing. Bwe namulinda n'avaayo. I waited for her to get done and come out. N'akuba empapula mu maaso. She gave me papers N'agamba and she told me baakamukebera wali mu Mulago she hospital. had just been tested at Mulago Hospital, Namumona hospital. from Namumwana Ne Hospital, bamugamba alina siriimu. and they told her she was HIV positive. N'agamba pasita And she said, Pastor, ngenda kutta bba wange ekiro kyali. I'm going to kill my husband this night. Yanzigya mu ssomero. He got me out of school. Simanyi musajja mulala. I didn't know any other man. Namusanze jjo n'empeke. I found
met him yesterday with olijjali tablets. ku ddagala He's been taking medicine all naye over. nfunye akaso But I have a knife with me. ekinkyamizza wano The reason as to why I decided to mbadde come, nnoonya wenkaabira I've been looking for a place where to cry from. ate na kwenenyeza katonda mu advance And to also apologize before the Lord in advance. kikyengenda okukola ekiro kyaleero And what I was about to do that very night. ne mugamba bw'okaabidde watuufu And I said you have cried from the right katonda place. It is God akola who can do ebyalema what the abasawo doctors failed to do. yimirira wano I stand na here katonda ndaba before the living God. sirimu awona AIDS can heal. kansa awona Cancer can heal. obwavu buwona Poverty does heal. mukama yeba